Essaawa ziweze 3 ez'ekiro ky'olunaku lwa leero mwasibye omukyano banaffe abatuuliriza gano ge mawulire agayitibwa agawunnyukidde ekindabiro ky'amawulire oba eddaga olinza okusobola okuba nga bw'otyo omanyisibwa ebibadde mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga gy'otabadde. Leero ennaku z'omwezi zino ziweza 22 ezaakeegana omwezi guno ogw'omusanvu omwaka twogeramu 2025 ag'essaawa eno aganaakunyumira nze Julius Omuvuunyi amaze okwegezanya bulungi muzaamugula okusobola okutuusaako buli kimu ekikuŋŋaanziddwa. Amawulire amasunsulira amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka nabbasa famba olunaku olunaku olwaleero nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamateeka mu ggwanga era nga ye pulezidenti w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda olwabula gavumenti mu ggwanga ayitibwa Nobert Mao akulembera ekibiina ekya DP avuddewo mu butongole n'alyoka ategeeza nga bagenda okugenda mu maaso n'okulaba nga bongera okwegayirira bannakibiina ky'NUP basobole okulaba nga tebajja mu mukago ogugatta ebibiina by'obufuzi ebirina ababaka ba paalamenti mu paalamenti y'eggwanga Uganda oguyitibwa gwa iPod. Okusinza ku Nobert Mao abadde nga bw'ati ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nti omukago guno tebagenda kusinkana Pulezidenti Museveni ng'abasinga balowooza wabula nga bagenda okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okulaba ng'ensonga z'ebyobufuzi zitambula bulungi. Era agamba nti singa bannakibiina ky'NUP banaabegattako n'ebibiina ebirala kigenda kwongera okuba nga ekyo kibawa omwaganya okusobola okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okulaba engeri gye basobola okuba nga ekyo bayambibwamu singa oba oliawo bannakibiina ky'NUP baba bakwatiddwa. Ono asinzidde mu kwogerako eri bannamawulire ng'agamba nti mweteefuteefu okugenda ku kitebe kya bannakibiina ky'NUP Makerere Kavule asobole okuba nga bw'ati ayogera n'abakikulira okusobola okulaba nga bakkirizisa okujja okwetaba mu mukago guno gwe baagaana gye buvuddeko. Olwaleero giweza emyaka 5 bukyanga bannakibiina ky'NUP bukyanga batandika ekibiina kino n'ekigenda ekyokulaba nga bwongera okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Kyokka Nobert Mao agamba nti mu kiseera kino wakyaliwo okusomezebwa okw'amaanyi olw'okuba nti omukago guno gukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziwerako ddala kyokka nga bannakibiina ky'NUP ekibiina ky'ebyobufuzi kale kiri ku ludda olw'obula gavumenti mu ggwanga ekisinga ababaka abangi nga tekiriimu. We expect that NUP, this is not really about President Museveni, this is about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. I'm willing to kneel before the political parties for the sake of the future of Uganda. Kino ekintu si kya sente funa sente wabula gatta Uganda nakubeera n'omutima gw'okwogeraganya omuntu asobola okutuula n'omuntu gw'atakkaanya naye osanga onoosobola okumumatiza kkiriza by'ogamba. We all need that money. I'll be the first to say as DP we need that money. Maybe others don't need it, but for us we need it. Kyokka oluvannyuma twogezeganyizaamuko n'abakulembeze b'ekibiina ky'NUP nga bakulembiddwamu Joel Ssenyonyi ng'ono omwogezi w'ekibiina kino era akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Uganda k'oteeka avunaanyizibwa ku nsonga z'okukiwandiikira. Ono nga ye David Lwisi Rubongoya n'abalala ne balyoka bategeeza nti bo tebeetaaga kugenda kubanga ekyo bwe bati bakubaganya ebirowoozo naddala mu mukago kuno kubanga abamu ku b'ebibiina ebirala badde bagenda kusinkana Pulezidenti Museveni tebalina kyamaanyi kye baggyeeyo. Naye ebiseera ebisinga n'okuteesa kuno ekivaamu kyekiriwa bateeseganya kuviira ddala iPod lwatandika myaka 10-15 tewali bitambula birungi ebyobufuzi tebutereera abavuganya bakubibwa n'ebirala ye abaffe abagamba nti bo okuteesa bakwagala nnyo mu paalamenti tuteesezaayo lwaki ebiteeso bye tuteekayo tebabiwa kitiibwa. Kaakati wunnyukidde olunaku olwaleero nga poliisi wano mu kibuga eky'Ejjinja etandise okugenda mu maaso n'okuba nga bw'etebuuliriza ku bamutamanya ngamba bagamba okuba nti balumbye abantu abawangalya ku kyalo ekitiibwa ekya Luuku ekisangwa mu bitundu eby'Ewalukuba mu Jinja Southern Division wano mu kibuga eky'Ejjinja ne balyoka batandika okubakuulako obulumbaganyi awamu n'okukakkana ku mmotoka omuli n'eppikipiki ekika kya tukutuku ne baziteekera omuliro. Tukitegeddeko nti embeera eno ebaddewo mu biseera ebyakawungeezi ng'enjuba ekkirira ewa Kiwarabi gy'erira ebiwata era nga tukitegedde nti emmotoka ezimu ku ezo ezikuliddwako obulumbaganyi kubaddeko emmotoka ey'obuyonjo ekika kya Primo namba UX 709M ne pikipiki ekika kya tukutuku namba UMA 737AP enamba empya za digito. Era nga abamu ku bantu kigamba okuba nti poliisi ezze mu kitundu kino nesobola okuba nga bwetebbayoola ng'etujjidde ku mpewo nga bangi batemeza amabega emitayimbwa ku poliisi enkulu ey'Ejjinja ng'olw'okubuuliza ku nsonga eno bwe kyagenda mu maaso. Kyokka aliwo abamu ku abo abakoseddwa ne balyoka
badduse mu malwaliro okusobola okuba ng'etubaweebwa obujjanjabi nga mu bano bwe tusanze mu ddwaliro ku Ejjinja kubaddeko Kayanga Ashirafu, kubaddeko Soita Nicholas mutuuze wa Danida, Aaron Gilbert mutuuze wa Soweto, Gilbert Namweyo, Gerard Namweyi ono mutuuze mu bitundu ebya Police Wing, Salongo Ario mutuuze wa Rock, Diego Muwa mutuuze mu bitundu ebya Soweto, okutadde ne Muyima Alex Ngola mutuuze w'Ekibibiri Budondo, wabula nga yabadde azze mu bitundu bino okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga bw'atyo akola kakuyege eri abeetaaga ekifo ky'omubaka wa eri abeetaaga ekifo kya mmeeya owa Jinja Southern Division, era nga tukitegedde nti embeera eno eviiriddeko abantu babulijjo okuba nga tebeewuunya naddala obulumbaganyo obwakoleddwako olunaku olwaleero. Abamu ku abakoseddwa n'emmotoka zaabwe ziteekeddwa omuliro basinziddewo nabaloka boogezeganya omukono wa Nabasa Wycliffe Ofono ne baloka basaba bonna abasobola okubayamba mu mbeera y'okulaba nga babuuliriza n'okukwata bonna abagamba okuba nti babadde emabega w'ekikubo kino basobole okuba nga tebavaayo okusobola okubadduukirira. Bino bwe tusanze ku poliisi ne mu ddwaliro ku Ejjinja bagamba nti embeera yongedde okubeera nga bw'etyo ebononekera, basabye obuyambi eri bonna abasobola okubayamba. Nebajjukuba etaala nebajjukuba mira indicata ndowooza bajjukuba biwedde bubuka nadduka eri munda n'ayita akapaso naye kibinti n'ajjukumako omwe olumaze ojjukumako omwe ne basooka bayimya n'ekwata bulungi ne badduka ne badda obadde okola ki bwe bakusangira nze kutukutuku mbadde siriko nga nyimiridde eri mbadde eri bayitayo mu nkere nga tosobola sala wano wakati nga webalirwani tosobola salawo nga nesigala nga nyimiridde eri omukazi ow'eri ejjungu yazze nankwata nagamba togendayo bwekyaga obulamu baleke obulamu busi nankwata omukono nagamba baleke ne bagisindika ne bagizaayo tajjukumako omuliro. Abamu ku bantu ba bulijjo aboogezeganyizaamuko naffe bategeezezza nti beetaaga okulaba nga bonna bagenda mu maaso n'okuba nga tebazannya ebyobufuzi babizannye bulungi kubanga embeera eno eyinza okuviirako abantu bangi okufiira obulamu bwabwe. Bano balumiriza nti okulwanagana kuli wakati w'abawagizi abeegwanyiza ekifo ekya mmeeya wa Jinja Southern Division ayitibwa Rogers Ajonga awamu ne Faruwa Kitakule, era ng'embeera eno abasinga batuuza aboogezeganyizaamuko naffe bagivumiridde ne bategeeza nti beetaaga akalulu ak'emirembe wabula akalulu ak'okuwa omusaayi tebagenda kukakkiriza. Amayinja gafena amayinja gaveeri ani amanyi akumi okuni teri ategeke omanyi ekibadde wano gababeeri nga bali kusamba n'oluggi bali kutera abaana beekwese mu nnumba amayinja gali kaba ku nnumba ongezi nina mu nnumba biwulira kulyangulo iwe nga bali kwita abantu neŋŋamba lojja okutegera lojja omusiru nemugamba nti lojja olaba abaana abamu mwandi bagambye ne batakola ki bakusaba nti olwedde babadde bali kaakati oluvannyuma twogezeganyizzaamuko ne Faruwa Kitakule mu lukiiko olw'abamawulire lwabadde yakatuuza eddakiika nga 30 emabega n'alyoka ategeeza nti embeera eno eyongera okuba nga tibeeti ebennyamiza era ng'agamba nti ayagala bonna be bavuganya naye basobole okugenda mu maaso n'okuba nga tebebwa tebabeera abantu abeetowaze kubanga obulamu bw'abantu kikulu. Embeera eyonze ndikivumirira kiri kwenda kusobola nti kale esobole okwirawo kubanga ndi nti security kirungi DPS agire mwene yajja kusin kabonera embeera weri kutambula tosaba nti bana security mubenga musobole okubanga kubanga tubaire kunwale ne meeting ya security nga bamaze okweta bona all candidates otubaire yo tuwuliriza kibali kwenda tenze nsubira nti eno NRM nibwe n'abampanguire card nsubira nti njja kubanga ndi kwenda munanga ya abagizi bakole ki bampagizo so nti takubagana migo buli muntu alonye akalulu kakane buki kalonye bulungi ensonga eyo twajogera ku security akabantu lebesa abantu nti tuleke kutambula ne gali edo n'abantu bayita abaana bayuso kuba nga kutambula nabo ganga bakiremesa kubanga kyonoona disorganizinga emirimu mu town mu center mu town tiwona wona mu town wonka embeera nebayirewo nsubira nti tukayitwikiza kayikubawo lunaku lundi.